bye tukola byonna bitudde ku musingi gw'okutegeera. Naye omuntu asooka kumanya n'ategeera by'amanyi n'alyoka abikozesa okubijjamu ebigasa abalala kye balaba ne basinziirako ne bagamba nti alina amagezi. Awantu wonna w'oli kabube bufumbo weebuuze ogattako ki, ogassa ki? Omugaso gwo oba ekyo ky'ogattako obugazi bwakyo, obunene bwakyo, obuzito bwakyo mu nsi gwe muwendo gwo mu nsi. Kyokka bye tukola omuwendo gwabyo gulabisibwa oluvannyuma lw'okuba nti bigasa abo batwetoolodde. Kambabuulire, tewali muntu yatondebwa kwegasa. Ffenna obuwanguzi bwaffe mu nsi bwatondebwa nga businziira ku buwanguzi bw'abo abawangudde olw'ebikolwa byaffe n'okubeerawo kwaffe. Era obumanyi bwaffe mu nsi businziira ku biki bye tukoze ebisobodde okuyamba abalala n'okukyusa obulamu bwabwe. Teri amanya bye wakola biyamba ggwe, buli omu ajjukira bye wakola ebiyamba abalala. Awo wooli mu ssente zo z'ofunye ennyingi ng'ozitadde mu ttaka ne zitajjaayo, n'oziteeka mu bizimbe ne zitajjaayo, n'oziteeka mu nnyumba yo ne ziwera, mu nsawo yo mweziri ne mu mmotoka mweziri, ogasaani? Kubanga ezo ensimbi zo bw'oliba ogenze tolina garanti ti muzzukulu wo anaazisanga. N'ekyo ky'oliba okoze ekirisigala kisitudde erinnya lyo, ze nsimbi enkalu z'olirekera abaana bo. Tufube mu buli kye tukola okugattako ettoffaali oba okugasa abalala. Ate mmanyi nti abaasooka kye baakola, ate mmanyi era nzikiriza nti naffe tukisobola.